Okutendekebwa okubadde okw'essaawa esatu ennamba kulaza obusobozi bwa buli muzannyi era kino kiwadde abazannyi abamu essuubi nti bandikola bulungi mu mpaka z'ekikopo kya Africa ez'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu za 2017. Mu bbo mulimu omukwasi wa ggoolo ya Cranes Dennis Onyango agambye nti ekimu ku bintu ebikyamulemeza ku ttiimu y'eggwanga kwe kulaba ng'eyitamu n'ekiika mu mpaka z'ekikopo kya Africa e Gabon. Campaign zizeemu naye ndowooza nti abaana banguye okwetegeka, which is good kubanga abamu bapya abasinga fesi nange ndaba mpya abamu nabalako etwasaman friendly ya Nigeria naye ndowooza engeri gye nalaamu abasambi tusobola okubako nekyetukola naye omupiira ogusooka ogwewaka gwe gusinga obukulu. Onyango annyonnyodde nti abazannyi bonna bamanyi kye baagala era asuubira bakutuukiriza enteekateeka zaabwe. Obviously mission ya kuyamba timu qualifying na kuyamba kuba na bato kuba balimu bangi naye nga ndowooza nti mupiira temuli mwana muto, so ndowooza nti bonna bamanyi mission gye tuliko ya qualifying wadde nga bato naye nga tulina okukwatiramu tulabe nga timu tugituusa ku ddala eryetaagisa. Okufaananako ne Onyango Omutebrano omwonyi mugumu nti tiimu eyayitiddwa omutendesi nnungi newankubadde abamu bakyali bapya ku tiimu. Neera nze ng'omusambi neewaayo ng'omusambi nga ngenda kukola kyonna kyonna kyetaagisa okubeera mu mbeera gye nsobola okulondebwamu okwetaba mu geemu ejja. Nze nga nze ekibuuzo naali kirekeddeko kikubanga yalaba abasambi yabayise alina essuubi lingi mu bbo naye nga nze nyinza okugamba bonna batimetsi bange bendabya abapya n'abakadde basambi balungi badde basamba liigi mu maaso gammwe wano nga nsuubira nti koci bw'aba abayise aba balabyemu ekintu kye yeetaaga. Cranes ebadde esuubira okuyingira enkambi ey'okuswayo olunaku lwaleero wabula tesobodde olw'ensonga ezitali zimu. Eri mu keetalo ka kwetekera Botswana mu mupiira ogwayo ogusooka mu kaweefube bw'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu mpaka z'ekikopo kya Africa mu 2017 e Gabon. Wabula nga tebannasamba Botswana ku lw'omukaaga nga 13 Juni, Cranes yakusooka kwegezaamu ne Gambia nga 9 omwezi guno mu kisaawe kyekimu eky'e Namboole. Frank Serugo, WSTV, Kampala.